ngabo mayinti abayimbi abatandika bane bayita upcoming mu kibuga Kampala ku kitundu kye bayita Jinja Kaloli basobola okubatenga bekolamu omulimo obuuli abo banoonye ku ssente z'omukulu gwe bayita Jerusalem Sale awo nno abayimbi ba upcoming mu Kampala emakindi awo basobola okubatenga obwesigwa babuteeka ku muyimbi w'eggwanga Gerald Kiweewa Ssaabanywi w'eggwanga asinga okubatenga agunywa agamba yadda mu kyakafeero kati nno omukulu ono abayimbi basobodde okubatenga bavuddeyo nga beekubira omulanga nga bagamba nti Jerusalem Sale yateeka akasente miliyoni 10 ku akawunti y'omukulu Gerald Kiweewa nga bali basobodde okubate bakola projekiti ez'enjawulo era nga amannya gaabwe ge gamu ku gasobola okubatenga gafunirako akasente wabula bo tebazifunanga okuva omunywi yasobola okubatenga afuna akasente kano tebaddangamu n'essimu takyazikwata zaakutta agamba abeera bize awo no bapukami kwekubira omulanga wabula apukami Kiweewa yabasobodde kati olunaku lwajjo bano abayimbi abadde babanja bagenze wa Kiweewa mu makage Kiweewa no yabadde ategeseyo bane bawunsa bakanyama babatimpudde bapukami babatimpulo olw'okuzungu okusalimbira ewatali waabwe babagaye mugende ku office babakubya abamu bakyatonya musaayi ebyo nno byonna bya ssente kati ensonga nga bwe ziri sooka owulira abayimbi Kiweewa yabalyose babano bebatimpudde era natusaba okuteeka ku akawunti tuziteeke ku akawunti yaani ne tusalawo tubateeke ku akawunti y'omukulu Gerald Kiweewa naye ate munnaye kyatwewuunyisiza nnyo okulaba ng'omuntu gwe twali tuyita omuntu omukulu kitaffe ye kennyini ayagala okudduka ne ssente naye twaganya okkikkiriza okufa n'obutanyagwa Kiweewa alina okuva gy'ali yonna yonna gy'atuwa ssente ono omutamiivu gwe basiga Gerald Kiweewa abayimbi be bagamba ekibiina kino bayita bannansi basobola okuba tebeekolamu omulimu nga bagamba nti baali bagenda kuyimba ennyimba ezizzaamu abantu essuubi omulembe wali wetwabeera wali mu kalulu era abayimbi ab'enjawulo bagendanga eggulu Gerald Kiweewa yababalira omupiira baba n'abayimbi bakyakompuleininga babakubya amabulooka ne babaasa emitwe nenge ekibakubya ssente miliyoni 10 ekibuuzo ekyange Mr. Kiweewa kakati ogenda kuba abantu fenna era ogenda tutto tumalewo kyenyinza okugamba kyokka kubanga bo balowoozezza nti we bakuba abaana ne babaasa emitwe mbuno olwo nga balyoka badduka ne ssente mugenda tukuba mututte mutumalewo kubanga amannya ge mwagirayo ssente mwateekayo mannya gaffe. We are not here mbu twagala kutumanya singa twade twagala kutumanya twandiyise mu makuba amalala twandiyeripye ku muntu omulala twandiyeripye ku gwe Kiweewa wabagamba nti ssente z'abaana baazikuwa ng'ate ozirina ozituulidde ozisirikidde mwagala kudduka na ssente ffe bajje bakwate mu ffe after tetugenda kusirika n'akamunaka bapukami bakubye emmeeza nga bagamba Kiweewa miliyoni 10 alina okubatenga abawaako waakiri bwe bagenze ewuwe batimpuddwa kyenkugamba baba gambye mwazze eno ssente yazibaweera eno oba baba n'abayimbi bagamba be bagenda n'eggulu ne babakuba ne baba bwapukami buvaamu oba olabye bingi wuno anyumya ntandikwa y'ebintu bino ojjukira ziri sitole wota yasooka n'atuyita ne batutwala eggulu bwe batutwala eggulu ne batukuba emigga abasajja baali batuttidde eggulu bannaye bakidde ndi ku byange wano nga tugenda nayingira eno lokodawuni esembyeyo namaliiri ngajja jjukira baakola akabondo kana akakiweewa akakutuka akakiweewa Kiweewa ye chairman ekibiina baali bakiyita regional local artists then oluvannyuma ne Jerusalem Sale n'agamba erinnya sirisiimye ekibiina mu kituume bannansi era ye yatuwa erinnya kati bwe yatutuma bannansi bano ne balaba nga akasente kagenda kujja ne batandika okugoba buli muntu ali mu kibiina jjukira mu ntandikwa y'okututwala twalina ba Fresh Kid twalina manager wa Fresh Kid twalina Liri Puzzle twalina Babire Kasodde twalina Babudu Nyugunya era emboko yagenda okukaaba ng'abantu abo bonna ku kampo bakyaliko wenjogerera babagobadde kati obudde buno omusajja amala okutuyita tutuuka jjukira ebbanga lyonna lye tubadde nga tusasula ssente empitirivu abasajja batusondamu ssente lwe basooka tutwala eggulu lwe basooka okututwala batwalako sita 2 ne tutwalirako ne hali ya kawundo zaali 3 okututwala twasasula emitwalo 10 ne tutuka ne tubeera eggulu ennaku 3 nga tulinda jeno tetumulabako anti ebyobwerere abayimbi bakyatunyumiza bibino
buli akolamu newunyiza ne lipazo yagenda eggulu bamutimpuliramu teyaŋŋamba liri pazo bire kasodde fresh kid bonna babakuba emiggo ku mulundi guli gwe mwawulira akyatunyumiza Kiweewa yabakubye ku mutwe kati essaawa eno tulinga tubadde nga 25 n'ababagoba buli ayogera ku Sente bakugoberawo buli gwe bamanyi nti omanyiddwa nga bakugoba era bwe twatuukayo bakugoberawo kati bwe twatuuka ne balaba nga Jena amanyi fresh kid ekyo kyabanyiiza fresh kid oyo ne bagoba liri pazi bwe balaba nga manyi oyo ne bagoba bire kasodde oyo buli gwe balaba nti Jena amumanyi ng'oyo bamugoba kuba baba bamanyi Jena agenda kwogera naawe omubuulire vulugu waabwe gwe bakola kati wesisobola kukiririza lino jjoogo baateekayo mannya gaffe nga bajjayo Sente bano abasajja batuwadde Sente lockdown egenda kuggwamu batuwa Sente lockdown egenda mala okuggwamu batandika okutunula ate bano mu kujjayo Sente baateekayo mannya gaffe okumanya abasajja bano balina ejjoogo bo n'amannya gaabwe tebaagateekayo we baali bawandiika ku mpapula ate bateekayo mannya kakati aya basi kasita nini namba bagifuna gye baagala yokka nini namba yokka gye baagala gwe tebakyakwetaaga omukulu Gerald Kiweewa asobodde okubatenga tofyenyeeko ye ategeeza nti Sente ze baabawa zajja kituufu naye zino zakwewola mu lockdown akadde kano okuwa abayimbi Sente bazikolemu ki mbu zakwewola Gerald Kiweewa ye bw'ategeeza balina kujja ku woofiisi era eyo gye bakubiddwa lwaki bazungira gye batalina kuzungira abadde tatamidde wano baaba Gerald Kiweewa wuno ng'abategeeza Sente zakwewola ne mu lockdown okuwa omuyimbi Sente ez'okwewola agenda kukola atya akasente ke twafunayo mu kuyambibwa okuwolebwa tumaze okukatereeza kirala twali ekitumisizza twali tetulina woofiisi kati woofiisi twagifunye eruwafu n'olwekyo bammemba mwenna abali ku lisiti n'empapula twamaze obimaliriza abali ku lisiti nga beeteefuteefu okwewola kasente kano mujje tulabe engeri gye tukabawola wabula mujja ne fotokopi z'endagamuntu endagamuntu yo nofunamu fotokopi gye mujje tukulabe engeri gye tukwewola akasente kano sikwewola lwampaka kubanga tewali gubakaka nti mpola mangu abaana banna ebisaanizo bebagenda okukeewola olw'ensonga twagala waliwo ayagala ye bakamuwola ebuwozi kumpa waliwo abaagala kukabawola ku mpaka tekijja kusoboka mulina okujja n'ebyetaago byetukola ki byetwetaaga tusobole okukabawola kubanga kakuzaayo mukimanyi bulungi nnyo twagala mukazi bwemukagenda nemukakozesa obulungi mukakomyewo ate ne bannamu abalala bateewolako nabo ate badde bakeewole twagala kulaba ng'abantu nga batano mpola so sikubeera wali nga tukuŋŋaanidde awamu kijja tuleetera obuzibu ate olukiiko gundi yaffe okwewola kwaffe kutaataaganyizibwa oluusi poliisi ngerowooza nti tuubya olukuŋŋaana aya basi ani gwewola Sente nga muyimbi mu lockdown eno nakwana mu bbiri atandika bizinesi ky'omuyimbi amaki wewe oli mutuufu okudduka nazo ate banaakubanjizaawa ndi ttiimu Gerald Kiweewa omugezi yali eza Jerusalem Sale Kiweewa yabasinzeeko yabagambye Sente zakwewola eyambalira omupiira guno ye mutabani wa Gerald Kiweewa yennyini mutabani we yennyini eyabalidde kamiliyoni okutandika ekibiina ky'aba superstars yali amabega wa kino kati ebimu n'abiwulira